Obubi bw'abantu obwa buli kika bujjudde wansi wonna, obumu bukalu, obulala bulimu agasaayisaayi, obundi bukaddekadde era bukutte emmembe, ate obulala bukyali bupya era bunyookako n'omukka. Waliwo agampimpi agatudde ng'obuswa, ne wabaawo aganene ageezinze nga ttimba. Waliwo obutonotono bwesitamidde awo, ne wabaawo aganene ddala nno ageeganzise ng'agaloddo g'emivule. Mukyala gwe biki by'oyogera? Beebyo ebitamatumbafu. Obubi obumu bumyufu bwe mumyu, obulala bwa kyenvuyenvu ng'omuyembe ogwengedde. Waliwo n'obwa langi eya kanzaali nga eppaapaali eryengedde, ate obulala buddugavu zigizigi ng'ettaka lye tukozesa okumaala wansi mu nju zaffe. Ne wabaawo obwakatakketakke n'obulala obulimu birangirangi ebingi. Gwe walina obudde obwetegereza koloogo bwe guligwa tulikwongera. Ebisasamye n'omusulo nabyo byandadde wansi wonna, ate ebisenge byonna bigeegedde olw'abantu abakulu okubyeseesaako, era biriko n'ebigambogambo ebiringa bye basiizeeko obuso obwogi. Twasoma n'abaana, osanga yawandiika erinnya lye mu kaabuyonjo n'obubi, neva forget, neva olevu. Wammala wino tunyumize, fumita emboozi y'obubi, ndaba ogisobola ogwo gw'olina, ate waliwo omulala. Obwo nno bwe bugunjufu obwewanya bannaffe abaasoma. Kyokka yeebaze bino byonna tabiraba, agenda mu maaso nakuvvoola baddugavu nga bwe bali abawansi ennyo, n'okuwaana abazungu nga bwe bali abagunjufu ab'ekitalo. Tuli ku kitundu kyakutaano, teweewuunya, si kyakuna. Kyakuna. Okola ansekerera buli lukedde kubanga sisobola kuzina mazina g'abakyeruppe, amazina amakyoli agayita ga sitaani, mbw era gajja kutwokesa omuliro. Nze amazina g'abaserwajja okoota sigasobola era sigeegomba. Gwe ssebo omuntu n'akwata munne mu lujjudde lw'abantu n'amunyweza n'amutuga. Nedda. Kale buno obugunjufu nabaki obutaliimu kuswala. Ye omuntu atali muloge ozina otya nga toyimba? Okola babuuze, nange nababuuza luli ne batanyanukula, kati babuuze. Abazungu bwe baba baagala okugazina mubalekere amazina gaabwe. Basajja bato ne bakazi bato bwe buwangwa bwe bamanyi. Naye omwana w'omuddugavu okuzina amazina gano n'omala n'ogatutendera nga bwe gali ag'ekigunjufu. Nze ndaba kiswaza akikoze ne kisonyiwaza n'akirabye. Ago amazina g'abannaffe abaasoma agalimu n'ebikolwa ebiswaza ng'okukwata mwannyoko mu kiwato n'okuzina ng'otamidde, nabyo ebigenderako, okunkako okugazina njulirira okwetuga oba okufuuka kibunoomu, nterembula enveewo. Kyokka ye okola musajja wattu alabanga gano amazina ge gasinga amazina amakyoli. Anti amagezi ge gonna gali ku kimu. Ayagala kukuula kino ekyansuju bajjajja be kye baaleka basimbye. Oluwombo lw'olulimi kucwakacwakumanya. Butereevu luba luwombo lwa lulimi bannakyoto ky'okumanya. N'olwekyo tutandise ekitundu ekyokuna. Eri ebeera nkoko nkulu, omukyala Nsubuga Betty yagiteekateeka. Eyo nno gy'owulira mu misomo gyaffe yagiteekateeka. Bw'antyo nno yansabye mwenna mbawe ku nkoko nkulu mulyeko. N'aŋŋamba bw'obanga ogaba nkoko nkulu munywanyi wange Sserumpanyise Frederick omumpeeranga 2. Namatovu tomuwa ye mukyala, ate era ne mukyala Jackie naye tomuwa.
Jakirina matovu tomuweera ddala kubanga abakyala tebalya nkoko nkulu. N'aŋŋamba Omulangira Kimbugwe Yusufu mumpeera ku nkoko nkulu bw'aba akusabye ey'okubiri n'ogimwongera maama saagaanye nagimuwadde. Bwe ntyo nno era n'ayongera n'aŋŋamba n'oli naye mumpeere nkoko nkulu gw'ate togenda kulya era maama nange sigiriddeeko naye mbawadde. N'aŋŋamba munywanyi waffe Sibalamu Birunsubuga Kenneth bulijjo muwulira ng'omulangirira mu audio era naye mumpeere enkoko nkulu mumpeere bubiri nabumuwadde munnange. Bw'obanga omanyi tewafunye enkoko nkulu yo jangu ondoopere kuba nazigabye. N'aŋŋamba munywanyi waffe Ssenkumba Derrick Mwambala ziriko byebiruma abayaayi mumpeere enkoko nkulu 2 n'engimuwa maama. N'aŋŋamba kale nno bwe guba gutyo munywanyi Kityo Godfrey Lwanga mumpeere enkoko nkulu ne Ssekyejo William naye muwe. Mukyala Nandawulo Olivia tomuwa tomukombya kuba ye mukyala tebateekwa kulya nkoko nkulu. Nange nakikoze maama saamuwadde. Bw'atyo ne tweyongerayo ne tukatandika kano mu mbeera efaanana bw'eti ng'agambye nti abo munywanyi waffe Joseph Nyago Kituuka mumpeere enkoko nkulu. Munywanyi mukyala Omumbejja Nawati Madiina olw'okuba bo bayitibwa basebe era baba bambejja mumpeere ka nkoko nkulu naye kasalemu wakati tomuwa konna. Bwe ntyo bwe nakikoze. Bw'atyo n'ayongera n'aŋŋamba nti tugenda kubeera nga tweyongerayo. N'agenda okubeera ng'akaggulawo mukyala Nnaku Kiweeweesi tomukombya yadde ka nkoko nkulu era nange sijja mukombya. Bwe tuno bwe tuba tweyongeddeyo butereevu tubeera mu katabo kaffe mw'oyongera okubeera ng'omanyira ddala ebintu akawonvu n'akagga. Omulangira Kimeramuza naawe tujja kuwa nkoko nkulu otwala 2 bwonna bubwo tobaako gw'owaako. Kale nno n'olwekyo bwe guba mugutegedde bwe gutya azaala bwe gutyo mwebale kufuna nkoko nkulu. Munywanyi Musoke Kamulegeya abasajja bali okwabo yanguwanga gw'otuuse enkoko nkulu tuziridde tuzimazeewo. Bwe tutyo Omugagga Sekandi Kakembo Juma omusama w'olulimi ate nga ye ssentebe w'ekibiina ky'olulimi naddala eky'oluwombo luno lwe tubeeramu. N'asalawo n'aŋŋamba abange bagabula empombe ezaabwe ezijjudde nange kyenkoze. Bwe ntyo kyenvudde ntoolako olwa munywanyi Kibiriga Musiddunga oluwombo olulwe ndumuwadde. Munywanyi Buyondo Kulisi naye muwadde olulwe ne Katikkiro w'ekika kyange ne muwa olulwe. Munywanyi Mukiibi Franka nkuwadde oluwombo naye kebera munda mpola mulimu nkoko nkulu 2 bw'otazirabamu omanyanga bumanya nti ndi mulimba. Naawe Omulangira Simakookiro Henry Kalemeera bwe nkutereddemu nkoko nkulu 1,500 zonna zizo kubanga gw'oli mulangira. Enkoko nkulu ezo zonna zizo oliira ddala. Munywanyi Tamale gw'oli mukwano gwange tutambudde ebbanga ddene. Nkoko nkulu nakuteereddemu 12,000 era mwegire okebera bulungi. Kadaate yange waliwo anaagirya ddabo. Tuli mu katabo kaffe. Katabo kano kalimu ebikuuno. Kale tweyongereyo mpola muzimu gwa kasooba. Tugenda mpola. Kitundu kyakuna twasalinkiriza eyo mu lusuku ne tuguka emmanju. Twasalinkirizeeyo mu lusuku ne tugukira emmanju ku kinaabiro ekyali eky'emmuli eŋŋombe. Ebweru yonna yali kibuyungu nga kuliko omulyango gumu gwokka oguva mu nju mpozzi n'obutulituli. Ekibuyungu ke kibeera ekinaabiro. Bwe gutyo bwe guli binaabiro by'edda. Buli omu yanoonya akanyeenyo
ntegeeza akatuli w'anaayegeka eriiso asobole okulingiriza obulungi. Nalaba awalungi ne maamiza eriiso erimu ku ttabo lyange eriiso eddala ne ndizibiriza ne nninda. N'embooge teyabuguma ng'omulindwa yagusse dda buseke. Yali akutte sabbuuni n'emikalabanda mu ngalo asuulidde ne ttawulo ku kibegaabega. Ku lubaati okwali ebbensani kwe yasuula bye yali akutte, ate yo ttawulo n'agiwanika ku lumuli olw'oluzizi lw'ekiyigo. Yafuka amazzi mu benseni ng'agajja mu nsuwa, n'oluvannyuma ne yeeyambula n'atandika okunaaba ng'asoose okusumulula ku mukono ogwa ddyo awo waggulu wa nnawolovu ekiwuzi ekikongeevu okwali obufundikwa n'ekirala kye yasumulula mu kiwato, byombi n'abiwanika ku lumuli. Bwe twogera ku ggumba lya nnawolovu lya mu mugongo eno emabega, musajja nga yayinayirizi bannange. Naye okwekuuma kikulu. Yanaaba atukubye amabega ate nga n'ebiseera ebimu sabbuuni aba amuzibye amaaso. Bwe ntyo natunuulirira ddala bulungi nga sitya nti anandaba. Nakanula eriiso n'entunula nti woza omukira n'obwoya lwe naabiraba. Saabiraba. Nakyusa eriiso n'entunuza eddala nga lino lifuuyiridde nti osanga lwe naalaba ekisingako, naye nga byonna biringa Ssengavudde mu ngazeemu. Baali balimba teyalina mukira gwa mbuzi. Ssengavudde mu ngazeemu lugwayo nti ng'omuwuula wasa omugumba omunafu oli muwuulu. Obadde tolina mukyala ate owasizza omugumba tazaala, ate munafu agenda kuyamba ki? Lino eriiso nalyo lyali litandise okufuuyirira n'okuggyako ekifu era n'okufukamira amate n'amatiitiiri nga mbikooye. Kato kange ne kajja nga kasooba ku bunkenke. Bwe kantuukako ne kambuuza mu kaama nti, "Awanga, gw'omukira n'ebiwuugiiro obirabye?" Konze nti, "Sibirabye." Gw'obirabye? Ko nako nti, "Nange sibirabye. Ndowooza baatulimba bulimbi, gira tuve ne wano. Tebalwa kutulaba oba ne maama okutuyita nga tetuliiwo." Kakacupya ne katuloopa. Kacupya aba wa lugezigezi, mukalabakalaba wa lugambo olutagambika. Tweseebulula mpola mpola ne tuddayo eka. Twasanga kannyinaffe kaatuteegeredde ne katubuuza nga bwe kamagamaga nti, "Mubirabye?" Ko ffe nti, "Nedda, tetubirabye." Ko nti, "Ndowooza balimba bulimbi." Twatandika okutigoka nga bwe tuwowoggana twefula ng'abatannavaawo. Mulimba. Essuula endala eddako bagiyita omuganga teyeeganga. Essuula eno ngiweereza abawala mwenna abalina omuze gw'okukuulakuula ssente z'abavubuka, n'okuula ono n'oli ono n'oli oli nga tonnasalawo ku gw'oteekwa kufumbirwa. Mujjira mukyazirya, naye essuula eno ey'omuganga teyeeganga eyinza okuggyayo obubaka n'omanya. Muwala gwenywerera ku oyo omu gw'omanyi nti gw'ogenda okubeera naye eby'okuwuutajja ssente z'olina ono omuganga teyeeganga ye anaakunyumiza. Tweyongereyo. Nalwirawo ddala nga neebuuza ekyesibye omusajja omukulu nga Kasooba bwe yali emigaga gye yayambulamu ng'anaaba. Mukyala abaana abato be baagisiibangamu
bwe bagema obwosi naye kale ye gyali gimugasa mu ki ddi era gitya. Nazuula luvannyuma nga Kasooba yali tatya ddogo yereka atyo. Lwali lumu n'akyaza omugenyi baanyumya era mu kunyumya okwo emboozi mwe yalandaggira n'etuuka ne ku ddogo. Omugenyi yategeeza nga bwe watali ddogo era nga ye bwe yali talikkiririzaamu. Ne ndyoka nkulabira Kasooba yabuuka n'alaalira n'eriiso nga limutunguse mu kiwanga ng'ayanjadde n'emikono. N'oluvannyuma yayogera nga bw'anyenya olunwe nti, mwana wange va ku nsi, va ku nsi, ensi eroga, ensi eroga, nti ensi eroga nkugambye leka. Ate ng'okuloga kwava dda, oyoyoyoyo, va ku nsi. Kasooba obadde ki? Kuloga kwava dda. Tekwaleetebwa abazungu abatumaliddewo ebyaffe. Tunaabeekwasa. Anti bakwogerako ne mu kitabo ekitukuvu ku Simooni omulogo gwe bagamba nti yakaabya Isirayiri yenna. Ayayaya, kano nze nkubuulire, kwe nagwera ku nsi bannange olwo n'atuula bulungi wansi. Olwo n'atuula bulungi wansi era n'atandika bw'ati. Nali nkyali muto, mwannyinaffe Kajigula n'aganzibwa abavubuka babiri. Yajigula kiki kye yajigula ono Kajigula? Wamma gwe ne bavujjirira oyo ebintu ne bakamala. Ddala nga baalinga abali mu mpaka, daaki omuwala yalondako omu ne gw'abaawayira. Kino nno kyanyiiza era ne kidugudda nnyo eyalekebwawo, nekyavaamu yatandika okukolima n'okubewerera ng'obufumbo nabo bwe baali batagenda kubutebenkeramu, nti omuwala nga tamala kwetyotyogolera ku bintu bye n'addaawo n'amusumaza ng'eyali omukoolekole musirusiru, okumususumaza okumulimbalimba. Sajja ng'akaayi. Njagala twawule ebigambo okusasamaza n'okususumaza. Okusasamaza okola ebintu ebikuŋŋaanya abantu bali awo, olina by'okola oba bukolomoni, naye okususumaza atekko kuba kulimba. N'amususumaza ng'omukoolekole. Ebyendola baali balya by'abalala. Omuvubuka oli yawera mbu ebyendola bya bwereere, nti baali balya by'abalala. Dindako muvubuka, sooka oddemu nnyonnyola abantu. Ddemu nnyonnyola abantu. Kino kyanyiiza era ne kidugudda nnyo yalekebwawo, n'ekyavamu yatandika okukolima n'okubeewerera ng'obufumbo nabo bwe baali batagenda kubutebenkeramu, nti omuwala nga tannaba kwetyotyogolera ku bintu bye n'addaawo n'amusunsumaza ng'eyali omukoolekole. Ebyondola baali balya by'abalala, so si bibye omwana wanguli omuntu. Bw'atyo ne yeekaaliisanga n'okuwera enkolokooto buli we yabeeranga. Ebigambo bino byonna kitaffe byamutuukangako, kubanga nzijukira abakazi abakulu ab'oku kyalo abajjanga ne bamubuulirira, awamu ne maama mwannyinaffe aleme kufumbirwa mulenzi oyo, ng'ebigambo we byali bizzeemu engoozoobana, naye kitaffe ne yeerema. Abasajja si bangu. Omusajja w'ono yeeremye, muwala bamutwale, nze kitaawe ndagidde. Lumu bajjajja abakazi baakulungulira ddala essaawa eziwerako nga bali mu kafubo, beezooba ne taata bamukkirizisa eby'embaga waakiri biyimirireko nga nabo bwe basala ku magezi. Nawulira omu ng'agamba nti,
taata ebigambo by'okuwayirako omwana wattu bitweraliikiriza bulala. Tuwulira mbu omulenzi abeewerera nti ajja kubatta nga bwe tutali bakadde nti tudibidde akulujja ebyekyamu biyimirira tulifuna omusajja omulala ebintu nga bissa ne tufumbirwayo. Naye bino ebyokutukaabya nga agajjulujjulu ffe tetubisemberera ddala n'omulundi n'ogumu. Taata yaddamu nga yeekubira bulatti n'okuba ddala n'abaddala oyo omulenzi yeewojjolere gweri alikola kinno ndaba ng'ow'obusangabi ebintu by'agamba baamukananga bikane mbadde yabyetemanga n'abiwa omuwala nze anviire ku mmange alyoka addaawo gwe yeererejje kasita omwogezi mutambuze ne bw'aliko waliwummula ze n'ekimulokomposa sikiraba mbusimanyi nabo obufumbo tebagenda kubutebenkeramu ye Katonda. Bwe bityo ebyagwawo oluvannyuma tebyajjanga bigenyi eri taata kubanga yabuulirirwa n'alabulwa ekyama kife naye ye n'aguguba era ne yeesuulirayo gwa naggamba. Omanyi kitaffe ng'anyoomerera nnyo buli kintu. Waayitawo ekiseera kitono embaga n'etooka. Abagole baagattirwa mulimu ku masinzizo amakulu mu Kampala era ne basembereza abagenyi baabwe mu gaggadde w'ogusenge era mu Kampala. Ekyali ku mbaga eri tekirojjeka. Omu ku baatusooka okulaba ebinyuma yabigeraageranya ne bye yalaba ku y'amajanja anti emirere emizungu olwasirikanga ate baakisimba muwogola ne ziddawo. Baana bawala wa Maggwe ne bakankanya amagumba g'omu biwato naawe n'offa essanyu. Baana baali bakankanya amagumba n'agamba nnyenya bwoti. Ebyokunywa ebyali kuli nga n'ow'emminda asena. Ekinyuma olwayabuka abagole ne balinnya mmotoka yaabwe boolekera ejjinja gye baali bateeseteese okwangulira obufumbo bwabwe. Naffe twadda eka nga buli omu anyeenya mutwe olw'embaga mawuuno amatendo eyali yaakaggwa. Buli we waddanga nga yeeri ku mumwa. Nze n'olw'engeri gye natawukangamu nga bantuma okuviira ddala ku kasiki okutuusa lwe twadda olwassa oluba wansi lwe lwamala nga ntenda yazimba. Mba ndi mu mattansejjere ne mpawa mu lw'emiranga egy'obujiijiiri n'okwazirana ebyali bisaanikidde n'okwetikka enju. Lindako muvubuka biki by'oyogera? N'okwetikka enju yonna abagole bombi sengaffe ne kannyinaffe akaali emperekereze baali bafiiridde mu kabenje ka mmotoka era ng'omugoba yekka yaawonyeewo. Biikira Maaliya eddogo likola. Abantu bonna baali beesansabaga. Maama ye yali takyategeera avuya buvuya akaaba yeekwetulanga bwawammanta n'okuweeweeta buli wantu. Ate taata ng'awoza kimu nti Katonda atukoze eki kino. Bwe baamusaasiranga ng'addamu nti nga bw'amira amango taate mu ddoboozi erijegemera tebw'ati olugaba bw'ayagadde. Allahu akbar wa sunnama, Allahu akbar wa sunnama. Walabanga ebiyengeyenge nga bijja n'amazzi ganga gamuyunguka naye n'abizibiikiriza ne yeekaza. Kazze ezziga ly'omusajja wamma liva wala, gaffe gava wala.
bambi. Olunsi yayisanga omukono gw'ekkanzu mu maaso ng'alinga asangula amaziga. Nawulira abamwogerera amafuukuule nga bakaaba bamuyisaako olugero nti abaana bato tebandifudde lumbe luno lukwatira singa si mputu y'abasajja. Omusajja mujjukire ye yakola emputu nti omuwala agende. Bano bassenga baayogedde dda nti omuwala tagenda kufumbirwa, agira alindako. Omulenzi oli gwe yaliranga ebintu yeewera nkolokooto. Taata n'agamba agende ye Katonda. Taata obyogeranga nti ye Katonda. Taata mwana wange ejjembe likola, eddogo likola. Gwe buuza oli Muzaffalu lye baamusindikira nga nkyasoma P1. Ako nako ndowooza eri bamboozi yange nzaali kawandiika ate maama wamanyumya emboozi ey'eddogo tweyongereyo. Emirambo gyaziikwa mu maka ga taata nga wayiseewo ennaku 2. Teebereza obuyinike n'ensisi ebyali awo nga baziika abantu 3 abalamba ab'endeemu awamu ate ku lunaku olumu. Munnange muvubuka gw'emitegeera nange lwakusoma katabo ennyiike ndi ku mutima oluva wano nja kujjayo tukungubage. Abantu bangi n'embikuzi nga tezibuzeemu baaliwo. Embikuzi be bantu abeereeta ku lumbe nga beefuula abanyoleddwa kumbe bo bazze kusunga. Mu Luganda be tuyita embikuzi. Nali mbanyonyoddeko emabega bajja ne batandika bambi omugenzi. Mugenzi n'afa bw'atyo kumbe bazze kutandika kukwana buwala bwe. Tandika okwogera embikuzi muziveeko. Embikuzi ejja ku lumbe ye bategiridde lumbe eba ezze kusunga etandika. Omugenzi n'abadde atabaala n'oli omukyala gw'olaba w'ebivira mulinamu abaana. Ono ng'amukola ng'amugamba ate va ku oyo waliwo ekiwala kya mukyalo oli atunda omwenge wa Nabukalu naye amulinamu omwana. Omugenzi seba abadde atabadde. Mbikuzimwe mulekeraawo okugeya abantu abafudde. Batandika luno obulwadde bubadde bumutwala. Laba kiwala kiddeeri mutima gwa mbogo kiyite kijje wano tubenga abakiwama mbogo kituwe ennamba. Ebivubu embikuzi bannange twegendereze ennyimbe si buli ali ku lumbe nti abazze kuziika eriyo abazze okusunga be tuyita embikuzi. Anti era nga bulijjo bwe kiba embikuzi zaali tezibuzeemu. Wabaawo abajja okusaasira n'abasunzi. Okuva ku lunaku olwo taata yakyuka mu mbeera ye. Yali takyatunyumiza bugero, takyatuboggolera era takyatukuba. Yayinzanga okutuula awo n'asirika bekyekyerekye ng'atunudde mu bbanga omulozoolero. Ne wabaawo lw'ataayagalanga oba okulyako akatono ne yeefulumira era ng'akasobyo akatinitini ennyo kamukyusa endowooza. Ozannya n'omuntu afiiriddwa abaana 3. Tandika okumera entondo n'ekirungi ekyabazaala situlowooza nakyo baakitemako oba kyagwa mu akisidenti. Musajja gwe by'onyiiga biveeko biviireko ddala. Lwali lumu nga wayiseewo emyezi nga 4 kasookedde tugwibwako ekibambulira. Taata akeera nnyo n'andagira muwerekereko gye yali alaga. Twaleka abeeka beebase era ne tuyitira ddala ku nnyumba eziwerako ng'abantu tebanneggulira. Omuntu gwe twasooka okusanga kaali kawala nga kabagalidde ensawo y'ebitabo kateregenya kadda gye twali tuva. Katambula nawulira taata ng'agamba nti otyo tukubiddwa omutwe omulungi. Ekigambo kuba omutwe nakyogeddeko. Omukazi taziga nsolo n'etefa. Okuva wano taata yalaga essanyu lye nali ndudde okulabako.
no bw'oba ng'olina gy'ogenda n'osinkana akawala akato ng'oli musajja butereeve mikisa kyo giba gyeyerudde. Taata ono kyavudde afuna akamwenyumwenyu ng'omuli wa muwogo era afunye akamwenyumwenyu ng'omunyu w'enjayi gwe bawadde omusokoto ne bamugamba guugwo oba afunye akamwenyumwenyu ng'ebivubuka by'ekyalo ebigaba nasigala n'amugamba fuuwako nange ompe ne naawe mmaliddeko akampi kano akasigadde nange nkanywe ne bakamuwa nabwala nange tumalirawo gundi enze yaguze. Kale nno mwattu embeera efaanana etyo. Taata ly'essanyu ly'ayina naye alagawa era agenda wa agenda kukola ki? Byonna tugenda kubiraba mu kitundu ekyokutaano kyengenda otandika nakyo, naye siyinza kudduka nga sibawadde ennamba ya kyoto. Situdiyo zaffe mwe tusinzira okuyuuguumya amayengo ennamba eri 7 7 3 2 7 6 1 2 7.